Webukeredde nga poliisi evuddeyo n'erabula abo abeeyingiza mu musango gwa Hajjat Zuula ne Hajji tubikuleetedde. Webukeredde nga maziga meereere ewa Dr. Bbosa Afiridde Kitalo. Webukeredde nga basheeka abamu bali mu kutya bagamba nti Hajji yandibanga Yalya. Webukeredde nga kasuku ebibye si birungi channel ye oba YouTube channel ye eri mu lusuubo. Byonna tubikuleetedde. Mangi n'amalala ge tulina olunaku olwaleero atuula akkalira naye kankusabe mukwano sooka subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video zaffe mukwano gye kubanga otukolerera ddala bulungi, ate leka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge tukuleetedde oba ku lugambo lwe tukuleetedde olunaku olwaleero. Tutandikidde munnange eri poliisi evuddeyo n'erabula abo abeeyingiza mu musango gwa Hajjat Zuula ne Hajji. Poliisi egamba nti ebyogerwa ku Hajjat Zuula byonna bisooke bibeere nga munnange bipoozingibwa, naye ensonga enkulu oba essira liteekebwe ku mwana ono agambibwa okuba nti nno yakwatibwa ayitibwa Nisha. Katukuwe poliisi ng'erabula eri abo munnange abaagala okuba nti naate omusango guno bagubuzaabuza ng'ate bagujja akumulamu omukulu ogwatwalibwa mu kooti. Issues za Hajjat zibadde nnyo mu mawulire, naye at least poliisi twasobola okukola ogwaffe, twatwala suspect mu kooti. Kati Hajjat ne Hajji bonna basobola okukola ki okufuna obwenkanya because bali mu maaso ga kooti. Although wale kyendabyemu wadde sikyogedde mu luzungu, mistake abantu gye bakola ekintu bakitadde nnyo ku Hajjat, naye waliyo victim omwana. Waliwo olusi bw'owulira tujjayo omusango. Hajjat talina buyinza bujjayo omusango because Hajjat tebamusobyako. We basobyako yani y'omwana. I don't know why people don't know these basics of law. Omusango gujja kuvaayo bwe yaba nga obujulizi buzze ne bulaga nti omwana nti Hajji si yasobya kuki ku mwana. Hajjat si yasalirawo omwana oyo. Hajjat just yayamba government okuloopa. Hajjat is just yayamba okutegeeza nti waliwo obumenyi bw'amateeka. Ekyo ndoza kankiweeyo guidance. Then ekirala ekikwatagana ne mob justice ebyaliwo mu katambi ako, aveeyo agende alumirize alope ku police ejja muyamba. Just she can move to the nearest police. Naawe wenyini we baali nsuubira waliwo police, agenda akoleki yeetuukirire ku police bajja muyamba. Omukulu issue ya investigations Kagadi nga bwe mumanyi abaami babiri. Okyali ku News Park channel, subscribinga, likinga, ate leka obubaka bwawo mu comment section. Webukeredde munnange olunaku olwaleero nga maziga meereere kitalo nnyo kitalo ddala munnakatemba ayitibwa Dr. Bbosa munnange yafiiriddwa omwana we. Amawulire eggannaku abadde mbu n'abawala bangi kaakati nga mu bawala abo abangi be yazaala ate ayinamu omulenzi omu, so Mukama yabadde bambi amuwadde omwana ow'obulenzi omulala, era omwana ono afudde nga muto mbw amazeewo ennaku 5 zokka munange n'abeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala, osobola okuba nti no munnange ate oteekawo obubaka bwawo obw'okusaasira Dr. Bbosa. Bosanga kitalo nnyo kitalo. Soko isize mu bakulaba embeera eno, omwana we tuwulidde nti omwana yafudde baagi ne batandika olowooza mwana mukulu. No, abadde mwana muto. Actually abaddewo for 5 days, I think. 5 days old. Yes. Abadde nga omugalanda aggalawo ekintu kyonna
Oganye badde ng'omugalanda. So Katonda ageze bw'atyo n'amukujjako. Yes. Because good girls, I had only one boy. So he was the second boy. Yes. So many, the girls. Subire ochanonyayo omulala kuba tugambye yabaddenga. Well, omanye enteekateeka za Katonda tomanya. Because nakino nali manyi nti naye sometimes Katonda alina entegeka ze n'engeri gy'aba akutegekedde obulamu bwo. So abadde ampaddeyo omwana omulenzi after, because I've only got one boy. Nga bwe ngambye badde nina omulenzi omu kati abadde akupaddeyo omulenzi owokubiri babeere bombi at least okuwunaganya mu bawala basharinge ne bride price ne mulenzi munne naye mukama ngaera bwategeka ebintu bye wayinza okuba nga otegeka kino ye nga ate yategese kirala. Gana mawulire gakusanzeewo? Mbadde mu ddwaliro lyennyini era badde mu HK mu ddwaliro kubanga twamutwala ku Sande ng'alabika tali bulungiko ne tumutwala ne bamwekebejja ne bakola x-ray oganzika nnungi but ne balabako something ndowooza ku mutima, so cardiologist n'alyoka ajja today. Twasuze mu ddwaliro n'ajja today okulaba kiki ekiriwo n'annyonnyola n'agamba nti valve ndowooza erina problem ku heart. So naye n'agamba nti tusobola okulaba engeri gye tukola ki gye tuyinza okukijjanjaba ne tukitereeza eddagala. N'aliŋŋamba n'okuliŋŋamba naye n'asooka n'agamba nti eddagala lino teririiwo, tuyinza okufuna second alternative naye mu Uganda teririiwo. But funny enough we namugambye okulimpandiikira bagenda okucekinga ku first pharmacy nga gyeriri, so bali muteekateekeza okuba nti balikima ate omwana ne bampita nti omwana atangeeza. So munjogere nyangu tugambe nti omwana obuzibu budde ku mutima? Ndowooza munjogere nyangu katugambe bwe tutyo. Bannamawulire abamu babuuza ebibuuzo ebiva ku mulamwa naddala ng'omuntu akungubaga. Katukuwa akatambi kano. Oganye badde ng'omugalanda. So Katonda ageze bw'atyo n'amukujjako. Yes. Because good girls, I had only one boy. So he was the second boy. Yes. So many, the girls. Subire ochanonyayo omulala kuba tugambye yabaddenga. Well, omanye enteekateeka za Katonda tomanya. Because nakino nali manyi nti naye sometimes Katonda alina entegeka ze. Webukeeredde nga basheeka abamu ne bahaji abamu batandise okuba nti nno batya. Nsonga ki? Batandise okugamba nti bannange yandibanga Hajji Ali Yalya. Batandise okugamba nti yandibanga Hajji Ali Yalya. Era munnange bagambye nti bantu bangi abagenda okugwawo ekigwa ng'omusango gusaliddwa ng'obujulizi buvuddeyo nga buzuuse nti Hajji munnange yali omwana we. Katukuwa akatambi kano. Naye abamu tuyinza okuzirika bwe gunaafundikira nga Hajji gumukoze ki? Tuyinza okubeeramu abo abayinza ozirika okufeitinga kubanga ensi yonna eyolese amaaso mu kulaba nga Hajji tulaba talina muki? Talina musango. Naye omukyalo ono n'amala asinga omusango nze nnyinza okuba mu bazirika. Mungu atusaasire. Tekivula wasaagala kuwagira na mipiira. Ogina n'owagira omupiira ttiimu ne bagikuba Arsenal ne bagikuba n'owulira ekintu wano. Kivula nze emipiira sigiwagira
naye kati n'omusango guno gututadde ku buki naye ne bamala bagusala nti Zuula agusinze. Allahu akbar. Simanyi nsi bw'ene nnyogoga, simanyi tulyebikkirawa, tuyinza okuzirika bangi kuba abasinga tulaba Hajji talina muki, naye ekyo kye tulaba ekiri kungulu kye tusaba Allah kyaba atulaga alamule omusajja oyo ave mu kkomera, naye nga tubasaba mugoberere mufolowinge mufunemu ebyokuyiga. Naye we mutuukanga ku butakkaanya mu maka nga tonnakola mwana wa munne ebyo bamuteekeko empingo, kuyiira munno asidi, kutta munno yawukana n'omukyala mirembe, okusinga lwe banaakunoonya nti wasse omukyala, okusinga lwe banaakunoonya nti wasse omwami. Ebintu ebyo nno gye biri mu maka. Abantu basula ku butaaki, kyala abamu basula n'ebyambe wansi wa ppiro. Webukeredde munnange nga getufuna no ku Newspark channel galaga nti famire ya Hajji Ali eri mu kuperereza Hajjati abeere nti nate amusonyiwa oba bamusonyiyira kinga teyakola musango. Nze naawe okusinziira ku Frank Ntambi Affude nalyoka gamba nti no ge yasokoddeyo oba ge yategeddeko munnange famire ya Hajji Ali eri mu kuperereza Hajjati okuba nti no munnange asonyiwa Hajji. Hajjati yagambye mpozi Hajji nga avuddeyo publicly etunda amusonyi ye Hajjati asobola okumusonyiwa. Waliwo okwetonda okuli mu kukolebwa privately kwentegeddeko okukakkanya nti bane mukazi mugamba akole ki akakkane tubiteeseze n'ebbali weekuli kugenda mu maaso weekulira kubaddewo from day one. Ne Hajjati ebimu yabyogera ndoza babiwulira okubaddewo okiraba. Ne Hajjati yagambye okomba kwerima mpozi nga avuddeyo publicly etunda awo asobola okumusonyiwa. Era Frank Ntambi y'omu avuddeyo n'alyoka agamba nti ye Hajjati yalemedde ku kintu kimu, mbu waaba waakusonyiwa Hajji aveeyo yeetonde mu lujjudde lw'abantu. Maama nnyabo okwetonda mu lujjudde lw'abantu kiraga nti nno Hajji aba yalya. Kaakati Hajjati akakwakulizo ke yataddewo kaakuba nti nno munnange Hajji yeetonda mu lujjudde lw'abantu. Ensonga nnaate bwe zityo bwe ziri. Nabirobye bulobi ti Hajji ffe kati okukuyamba tulina okukkaanya nti property eno yeegenda kutundibwa eberenga etuyambako okufacilitatinga each and everything. Nabirobye mwavu omusajja. Nabirobye bulobi Hajji babimugamba ng'omusajja ali mu bizibu ate kyonna kyekikutaasa nga talina any other option. Era mbu mbiwulira nti bagenda okumuvisitinga mu court mu kkomera awo nga n'empapula bazirina nga ne peeri eno yennyini ya biiki ogiraba nga bagitaddeko akanaka waggulu nga mpya. Lawyer n'agijjayo bweti yali bweti oli yansigidde ekifaananyi lawyer n'agijjamu bwati kakati Hajji nga otegedde ensonga ezo omanyi Hajji mu Buisiraamu tugamba empapula wano wansi wagenda omukono gwo yatunze kakati oba tannatunda ajja tunda kyotegeeza nze kyembadde njagala okujjirayo nti mulimu abali musango ogwo naye nga tebagenda gye kuyamba Hajji. Eyo bwe tuvaayo munnange webukeredde ng'abantu bakyagenda mu maaso n'okusekerera pulezidenti wa Nuupu Bobi Wine olw'ensonga nti no munnange Kabaka yamuyitako ng'atamulabye nga woli mu kulaba mu katambi awo. Kaakati no bantu bangi bavuddeyo ne balyoka babeera nga basekerera Bobi Wine oba nga bakyagenda mu maaso n'okusekerera Bobi Wine nga bagamba nti munnange yayagala okwemulisa naye ate Kabaka teyamulabawo. Bannange oba abantu babaaki
webale ku subscribing erigwe eya subscribing ku YouTube channel yaffe atanaba ku no subscribing mukwano chikole kati ate video eno jiwe like oleka no bakabwawo mu comment section kumawulire getuli mu kubanti nate atukuwa olunaku olwaleero munnange webukeredde ng'ebintu si birungi eri Kasuku Kasuku munnange YouTube channel ye bagala kubanga bajimulemesa bagambye bafutu soja nti munnange abantu bagende ba reporting channel eno newe togerera Kasuku tali mu ggwanga n'olwekyo tanaba kuba nti nate abaddamu mu butongole wabula asinziiridde gyali n'alyoka agamba nti nze ndi eno ndi mu kunyumirwa bulamu naye wennakomawo ngenda faagana nammwe olunaku olwaleero abali e Kampala for starters muli kuki mpulira ebintu bitambula eyo naayogera kino lyayogera kiri but people I'm in UK so mwenja baddira nga nzize e Kampala abalala ndi Leeds today. Most of you have not been to Leeds United, so this is the home of Leeds United. Bbosa Zuula Bompira Championship, this is the home of Leeds United. Olunaku lwaleero wendi kati waliwo agenda okunyiigira mbadde mulekera awo nyiiga just kola ssente weeyagale oba kuba oluseke weeyagale nga tukyali ewa Kasuku be yaleka eno munnange mu Uganda bakyagenda mu maaso n'okumulwanirira twogera ku babeera nabo mu Talk and Talk show okitegeera nno kati nno bano bagambye nti bagenda kufaafagana okusinga bali kuwuma Lukisekka kubanga yakulembeddemu ensonga eno bagenda kubeera nga bafaafagana ne wuma Lukisekka bagambye nti ssaawa yonna bagenda leeta bwino omukambwe kuwuma Lukisekka. Mu mawulire amalala olutalo lwa Honorable Muwanga Kivumbi ne Honorable Mathias Mpuuga lukyagendera ddala mu maaso wadde nga terunnafuna nnyo masannyalaze olutalo luno terunnafuna nnyo masannyalaze naye ate tekitugana kubeera nti no munnange ate tulukuwa kubanga lugendera ddala mu maaso munnange Honorable Mpuuga yavaayo n'alyoka agamba nti senga ye yakubira president senga ebintu byakyukamu naye engeri gye kiri nti no Muwanga Kivumbi Honorable ye yakubira president ensonga lwaki tewali kyakyuseewo kakati munnange Honorable Muwanga Kivumbi nga naye avaayo ngazza omuliro katukuwa akatambi kano oyina lutalo ki ne Honorable Mathias Mpuuga because for example Honorable yatugambye nti singa ye yayogera ne President Museveni ku ssimu nga bwe wakola he would have acted different. Number 2 mu bigambo bye yatugambye ku nsonga z'emmwanyi nawe weetaaga okuyamba oba kamanda w'olutalo weewalanga nnyo okudda mu bulimbwa ebogola mpulidde bw'obeera ng'otambula nga gy'olaga omanyiyo si bulimbwa ebogola nti okyama n'ogamba eneegamba ki emu eyinza okuba eyagala mukalo neega nti yagala yakanyama ng'egwenda owulirizeeyo endala eyinza okuba ng'imbwakaali eyagala kutegeeza nti nange wano mu kikomera bansibira muno n'olwekyo wano tukyamawo ng'osaatuuka waliwo ki embwa ate oluusi embwa ezo kuba nga yalimbwa nga tuli nayo ku maka negufuuka omuyaayo yalimbwa nefuuka omuyaayo omanyi omuyaayo oba omusege eyinza okuba yalimbwa ya mu maka n'olwekyo bw'ogenda okugoberera buli mbwa eboggodde totuuka gy'okola ki gy'olaga n'olwekyo please si buli mbwa weene n'aboggola tugenda kukyamawo tuliko olutalo lwe tuliko tujja dutwala mu maaso n'olwekyo don't expect me okujja wano kyene embwa yaboggodde kanjiddemu beguba muyaayo bwatyo Honorable Muwanga Kivumbi we yaddamu Mathias Mpuuga Honorable kakati Beti Namboza avuddeyo n'ayingira mu lutalo luno agambye atya uliriza katambi kano nti kinnewuunyisa nnyo omuntu yenna naddala ali emupinga wa Buganda buno wano atamanyi nti akaseera kano kabwerende nti ebirala byonna tusaana tubiwummuze tumale okuyita ku kizibu kino ekitwolekedde kubanga tekikwata kuffe ng'abantu oba ebibiina byaffe ne kikwata ku bitundu bye tukiikirira n'olwekyo neewuunyeza nnyo ate ow'Oluganda Mathias Mpuuga okulowooza nti eno yessaawa ate mwalina okuneneŋŋanira ne mukama we omukulembeze we mwami Muwanga Kivumbi atukulembera mu kokasi ya Buganda
bayinza okuba emabega eyo balina bye bafuna ebibaawula naye nze ndowooza nti kino ekyemmwanyi n'ebintu ebikifaanana byali tugasse. Munnange we bukeeredde nga nammere Justin nammere akyatabukidde full figure. Olutalo lwa Justin nammere ne full figure lukyagendera ddala mu maaso katulukuwe. Injustices zisusse mu ggwanga era tetugenda kwogera mukwano. Tujja kwogera nnyo bintu nga by'amateeka. Waliyo n'abavumi yamanyi nnyo okuvuma kuwemula she's filth. Kiteezi ennamba ejjudde mu kamwa ke era mwalabye ye bye yaleese byakuvuma. Naye munnange nababuulidde nti ebintu bya bbeeyo tebigenda kuba byangu bwe muba mukyalina omuntu avuma abantu atiisatiisa abajulizi. Ebyange mbagamba mateeka era mwerabiddeko. Waliwo munnaffe Fulufiga amanyi nnyo okuvuma abantu yagenza ayimba nti tumuleeta alugaluge naye omuntu baamuleseeyo. Ebintu bya bbeeyo si byangu. Kye bataababuulidde ngenda kukibatottolera mu live eno. Tebaababuulidde lwaki bbeeyo baadisabidde mu high court ng'ate omusango gukyali mu magistrates court. Tebaababuulidde naye Sedoko yabadde mugezaako teyakabagambye. Tebaababuulidde lwaki bail baadisabidde mu high court ng'ate omusango guli mu magistrates court. Mu mateeka g'e Uganda serious offences nga rape, nga murder, nga defilement, bail tebazisabira mu magistrates, bazisabira mu high court. Be sensitive and be mindful of the fact that mukyali mu musango era tuli wakati mu musango nga guli serious. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park channel, subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Atanaba kuba nti no subscribinga mukwano, subscribinga awo ate onyige n'akade ka notification bajja kubeera nga bakutegeeza buli we tubaako kye tutaddeyo akwegamba amawulire akagenda mu maaso obeere ng'ogafunira ddala bulungi. Teweerabira kulekawo obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba, nkwagala nnyo.